Ensinkano ya Katikkiro Katikkiro Mayiga n'omubaka wa Bungereza mu Uganda Katikkiro ebadde Mbulange Mengo nga basoose kwevumba akafubo bombiriri akatakkiziddwamu bannamawulire wabula ng'oluvannyuma babuulidde bannamawulire ebikabaddemu. Katikkiro abuulidde bannamawulire nga Kati bw'awubye olubu lw'ekigere embuga okulaba emirimu egikolebwa Obwakabaka n'ebirala. Bazze okutwebaza kubanga twabakubagiza nga n'abakyala wa Bungereza Elizabeth II afudde n'okwagaliza kabaka waabwe omupya Charles II emirembe n'okufuga obulungi. Naye era bazze okwagala okumanya engeri gye tutambuzamu emirimu gy'Obwakabaka naddala ku ludda olw'enkulaakulana. Katikkiro alina essuubi nti banaagaba n'amagezi ne Katikkiro baakulwanyisa obulwadde bwa Ebola nti kubanga alina obukugu bwe yakozesa mu ggwanga lya Sierra Leone nga basuubira nti ge magezi gajja okukozesa wano okulaba ng'obulwadde buno butuulibwa ku nfeete. Ensonga z'Ebola azimanyi nnyo. We baafiira abanja Sierra Leone ye yali omubaka wa Bungereza. Kale ensonga azimanyi n'olwekyo alina bingi bye tusobola okuyiga balinga bwe baakola okuwona Ebola. Katikkiro azzeemu okujjukiza abantu ba Ssaabasajja ne Uganda yonna okutwaliza wamu okugenda mu maaso n'okuwuliriza b'ebyobulamu kye batugamba okutangira obulwadde bwa Ebola okusaasaana. Abantu banaabe mu ngalo ne sabbuuni n'akalagala kano akatta obuwuka. Abantu bwe bafuna obubonero omutwe gukuluma, omusujja gukuluma, oyokerera, ennyingo zikuluma, oyinza okuba nga wafunye Ebola. Togenda wa musawo kulagula, genda mu basawo oba genda oyogereko n'omwami wa Kabaka oba ayogerako n'OLC. Katikkiro oluvannyuma alambuzizza Kati ebifo ebyenjawulo mu Bulange n'amulaga n'ebintu ebyenjawulo ebikolebwawo. Kati yeebazizza Obwakabaka olw'okuyimirira wamu nabo bwe baafiirwa Queen wa Bungereza Elizabeth II. To be able to visit today was to say a personal and in-person thank you. The Katikkiro in the Kingdom of Buganda was very kind around the sad passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We wanted to thank personally for the letter that you wrote to us. Asemye enkulaakulana ey'omuggundu egenda mu maaso mu Buganda ssaako n'abantu ba Ssaabasajja okubeera abakozi. What that means for both of us going forward to make sure that this is also a strong relationship was also important to me and to my government and to my people. So thank you. The warm welcome is something that I've learnt and gotten used to here in Uganda, but I have not taken for granted. Ensonga ya Ebola Kati agambye nti abantu balina okumanya obuzibu obuli mu bulwadde buno kw'ossa n'okwongera okugoberera amateeka gonna agasibwawo alina okubutangira okusaasaana. I would like to just take this opportunity to thank the healthcare workers here in Uganda who are incredibly brave and doing a phenomenal job in dealing with the Ebola outbreak. Pleased that we, as the British High Commission, and we would implore everyone to be abiding by the Ministry of Health protocols. They are absolutely right. And to thank the leadership, sir, that you have just shown on ensuring that actually Uganda... It's a friend of mine. Take care. Thank you, sir. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.